ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde waliwo omuvubuka eyali alunda embwa yagwa ku mulambo nga gubikiddwa bulangiti egganda mu Nansana. Sawa nga zibadde nga 10 okujja okuguyako embwa zange zisooke zifuumeko ebweru zizanye then nkirongooseza. Mu kufuluma nzitadde zonna ngenze okulaba ngenze mu maaso mpita ayita embwa zijje zonna ngenda okawayiko embwa etaliiko. Nenzijja nsooke ndabe embwa gye mpita etajja lwaki ngenze okulaba embwa erina luweeri wali eri manga. Ono yatemya ku poliisi yasitukiramu okutuuka ku mulambo nga gwa muwala yategeerekekako erya Latifa. Era mu kunoonyereza kyazuulibwa nga bwe baali baagalana n'omuvubuka Daniel Sematimba nga bwe baazuulira omulambo yali ataddeko kakukula tondeka nnyuma. Olwaleero no poliisi emusanze yeekukumye mu bitundu by'e Mutundwe mu division y'e Rubaga. Olukwatiddwa atutte poliisi mu bitundu by'e Ganda gye yattira muganzi we. Ono alambuza poliisi ennyumba mu yakolera obutemu buno nga bw'aginnyonnyola engeri gye yamuttamu. Then I killed her. Using what? Tongs and hammer. Era still nsigadde nkyabuuza kiki ekyagatta omwana ono nga bw'omulabye afaanana n'omuwala oli endabika ye mujja kumulaba. Abaana abawala tetunaba kutegeera oba nabo bakozesa ebiragalagala oba byamangu bye beetaaga naye ate omwana ono sisuubira nti abadde alina ssente. Era annyonnyodde nti okwefuna abeesanga ku mutimbagano ku mukutu ogumu ogwa WhatsApp. N'amalina ngifuna ku mukutu gwa WhatsApp. Ne gurupu ki ezo? Gurupu zalina groups nyingi. Yes, kakati olaba zimu ku gurupu za WhatsApp. Eno yabbira kyaki eno breaking news yono ne St. Peters yawali eyo yali gurupu ki? Kyokka ekyamuviirako okumutta aganya okukyogera. Essimu zino ze babeera nabo abaana abo abasoma bakulu bannange ze bawa abaana ne bagenda ku masomero nazo ekyo twandise emitimbagano gye gyonoonye ki abaana baffe. Omwana obanga okyatinga n'omusajja tomanyi yenkana atya, omwana omulenzi n'okyatinga n'omwana omuwala tomanyi oba maama wo akuzaala. Poliisi egamba ono agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwa ogw'obutemu. Okunoonyereza n'okuvuna tumaze okufuna obujulizi obukakasa anti ye yasse omuganzi we. Muganzi we balaba bayita Latifa. Kati ekibirira tusubira wiiki ejja tugenda kumutwala mu mbuga z'amateeka. Onyange era alabudde abawala obutamala gagenda n'abavubuka be batamanyi. Anti buli omu gw'osanga mu butimbagano oteekwa okugenda wasawo we. Kusooka yanjula ku bantu bo oba mulabeko mikwano gyo anti ono ye muki mukwano gwange. Sematimba we twogerera akuumirwa ku poliisi y'e Nansana. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.